GTV for unity and development. الحمد لله رب العالمين ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tubalamusako n'ekiramuso ekyekyava Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatulaba era abatuwuliriza kuba tukola bibiri okulaba n'okuwuliriza, so ate muzibe ye munanga ali ku TV awuliriza buwuliriza naye gwe akyalina amaaso falhamdulillahi rabbil alamin. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Abdallah Tawil baligeya Lukwago gyagenda Tawil muzzukulu wa Ntutumo nga bulijjo, Managing Director Tawil Islamic Primary School Kyengera Mugonga, Managing Director Kuba Al-Hajj wal Umrah. Nzize era okubeera nga tutambuza omusomo gwaffe ogwa taribiya butya abaatukulembera bwe baalera abaana baabwe era biki bye babalamira okusobola okubajjamu omulamwa n'okubeera nti bafuna abaana abalongoofu. Omwana omulongoofu yenna tumunoonya era tumukolera era tumuteekateeka. Olwaliro insha Allah nga sinnakuwa mukyala kyawasibwa, mwami ki awasibwa ng'onoonya omwana omulongoofu, njala nsooke kuteeketeeke ne aya zino oluusi ze tusomesa abaana baffe we tubeereyo ku Tawil Islamic Primary School. Bino byonna alhamdulillah tubibavuunulira abakwata Quran al-Karim era nitubibategeeza, tubagiramu amakulu ma yustafadu min al-ayat, biki bye tufuna mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebikulu ebifaanagana bwe biti. Nabwe kityo olwaleero njala tutunulire ku suratul Luqman. Suratun Luqman okuviira ddala oba oliawo ku aya ey'13 tuyinza n'okuva ku y'12 naye nga tunoonya endera gye tuleeddamu gwe omwana ayamufuna edda, oyo atannamufuna Allah nga tannakugabirira baana abalawala n'abalenzi biidhinillahi ta'ala njija gy'oli. Omusomo guno insha Allah gujja kuntwalira omwezi mulamba nga tugwejjukanyako essaawa namba insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo bakadde bange, Allah subhanahu wa ta'ala yawa omusajja gwe bayita Luqmana. Luqman tiyali mu bannabbi oba mu ba ambiya era tiyali mu babaka, naye Allah jalla waala bw'aba munyumyako ne Luqmani bye yakola byali byanjawulo nnyo okufuna kye bayita ezzadde eddungi, abaana ab'omulamwa, abaana abateeketeeke, abaana abanaddiini, abaana ab'enjawulo. Insha Allah omulimu ogwo tuguliko mu Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad atayna Luqmana hikma, walaqad atayna Luqmana hikmatan anishkuri lillah waman yashkuru fa innama yashkuru linafsihi waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من عناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sura tujja jongerezaako naye olwaleero mu budde bwaffe butulina obutono insha Allah katubeere nga tulaba ku Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku kitonde kye ku muddu we ayitibwa Luqman. Luqman yali musajja mulongoofu nnyo. Allah jalla wa ala erinnya eryo n'alitemamu ne essuura nnamba eyogera ebigambo bye. Essuura nnamba ng'eri ku bigambo bye naye nga byonna bikwata ku Luqman bye yayogera. Allah jalla wa ala n'agamba nti walaqad atayna Luqmana alhikmata. Allah subhanahu wa ta'ala ekitonde kye bayita Luqman awo Luqmana Allah yakiwa kye bayita amagezi amazaale. Abazadde abalye n'abatuuliza abalye n'abatulaba abalye, ekigambo kalimatul hikma kigambo kigazi nnyo. Psychologically ge magezi amazaale. Allah ge yagamba nti faman utiya alhikma faqad utiya khairan kathira. Omuntu yenna Allah gwayambye muffe nze naawe atulaba n'atuwa amagezi amazaale aba amaze okutuwa ebirungi byonna. Faqad utiya khairan kathira, aba aweereddwa ebirungi byonna ebisinga obulungi. Singa omuntu abeera ne kituyita common sense, amagezi gano oba amaama bakitaffe ge mutuzaala nago amagezi amazaale. Kikulu nnyo amagezi amazaale gapima ku mwana alereddwa obulungi. Ddi lwayogera ekigambo akyogerera luddawa, ddi lwatayogera kigambo wadde ekigambo kyagenda okwogera kituufu naye mu kiseera wagenda okyogerera si kiseera kituufu. Oyo Allah aba amuwadde hikima, aba amuwadde kye bayita amagezi amazaale. Ago nno nago tugategeera era tugapampinga. Allah agapampinga muntu, era omuntu ono bw'awuliriza ebigambo bya Luqman nga tunoonya ezzadde lye bayita ezzadde eriteeketeeke erirera obulungi, mwana wattu asobola okufuna Allah n'amuwa amagezi ago maama ne taata ge bamuzaala nago. Naga nti anishkur li. Luqman yamuwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti amwebaza. Waman yashkur, omuntu bwe yeebaza neefuna obuvunaanyizibwa obwebaza Allah, neefuna obuvunaanyizibwa obwebaza abantu, neefuna obuvunaanyizibwa obwebaza bakadde bange, nabo bonna baba bankoledde ebirungi, fa innama yashkuru li nafsihi, mazima oba gwe weebazizza ku lwa mwoyo gwo, oba weebalizza lwa mwoyo gwo gwoba okoledde obulungi, gwoba oyagalizza obulungi. Waman kafara fa inna Allaha ganiyun hamid. Omuntu yenna bw'awakana n'abeera muwakanyi, n'abeera ng'omuntu oyo nze Abdallah Tawil mu Tawil Islamic nga seebazizza Allah, seebazizza bantu, wallahi Allah waffe ghaniyun hamid, wallahi mugagga nnyo atenderezebwa, alina byonna. Buli lwoteebaza ng'osalwa, buli lweseebaza nze nfuna, nze nsalwa, buli lwenneebaza nze nfuna. Nabwe ekyo ebigambo ebyo njagadde tubitegeere okuviira ddala waggulu awo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man lam yashkuru nnasa la yashkuru Allah. Omuntu bw'ateebaza bantu, kutwala buvunaanyizibwa kwebaza bantu, tayinza kufuna buvunaanyizibwa bwebaza Allah.
nange wano wennyini nga nti nibaza bakadde bange abanzaala hajati aisha namagembe allah akusaasire, alhaji yusuf baligeya kiggundo ekirya saaka allah akusaasire mu kabuli mwoli, ne bakadde bammwe ne baganda bammwe mwenna allah abasaasire, oba oli awo mwatulera mu ndera ennungi. Saba allah bawe bino byetwogera olwaleero empeera. Ne bazzukulu bammwe tubatendese, ne bazzukulu bammwe ekitabo kino Quran tukibakwasizza. Tusaba allah abeeyimirire gye muli, naffe allah tweyimirire nga tukyali balamu, tuleme kwonooneka, tuleme kuwaba, tuleme kulyazaamaanya, tuleme kubeera nga ffe ebitonde ebigenda abantu okubeera nga abantu batuwona, wabula ate ffe tubeere nga ffe tujja okuwona ebitonde bya allah subhanahu wa ta'ala. Kikulu nnyo kigambo ekyo, kikulu nnyo. Nabwekyo omwana omulungi, uliza ebigambo bya Luqman rahimahullah, allah amusaasire, yaga nti wa idh qaala Luqmanun libnihi, akaseera Luqman bwe yagambira ezzadde lye, luli twalaba ku Yaquba alayhi salatu wassalam ne ba ambiya, kati tuli ku Luqmana, ekitonde ekirongoofu nga tikyali mu ddaala lya bwannabbi, naye allah n'akinyumyako mu Quran al-Karim. Libnihi, Luqman yatula n'abaana be n'ezzadde lye, n'aga nti wa idh qaala Luqmanu libnihi, mu kaseera Luqman rahimahullah bwe yatuula n'ezzadde lye n'alituuza nga talituuzizza ku lwa bubbi, nga talituuzizza ku lwa kutulugunya bantu, nga talituuzizza banywe emboozi aliraamira okutta abantu b'ebitonde ebitateekeddwa kuttibwa, nga talituuzizza kubeera nti libeera likumpanya, wabula nga alituuzizza ku lwa allah waali omu subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti wahuwa yaidhuhu. Luqmani ng'abuulira ezzadde lye lyonna allah lyamuwa ng'alituuzizza ng'abange abu abadira, alhamdulillah binicmatihi tatimmu salihat. Nibaza allah okubeera nga mpadde ezzadde liwerera ddala nga ly'abaana 16 mashallah, nga bonna ba abadira, nga mulimu abawala 3 bokka, bwe bayita rahima, bwe bayita hasanatu ne latifa, mashallah tabarakallah. Abasigadde bonna balenzi, ne batuuma amannya amalungi. Amannya amalungi ago agasinga obulungi afdal asma, bwe muba mwagala amannya amalungi agayina emiramwa, tulina okugjayo afdal asma, asmaullahi alhusna, ge mannya ga allah subhanahu wa ta'ala amalungi. Tamithila ana, bayinza okuyitanga gwe abdallah, erinnya ddukulu allah, nze ndi muddu wa allah, eryo lyerinnya ekkulu. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu hadith, teri muntu asobola kuyita linnya eryo mirundi 3 ng'akakasa allah, n'ayita allah allah allah, n'awanika emikono gye fi ssama n'asaba allah, allah n'agaana okumwanukula, allah akwanukula. N'erinnya rahman, omwana wange omukulu bamuyita abdurrahman abdallah yusuf lukwago, gemannya ge. N'abalala abdurrahim abdallah yusuf lukwago, abdurrazaq abdallah yusuf. Nabwekyo afdalul asma asmaullahi alhusna, amannya ago buli we tugatuuma abaana baffe mannya ga allah, ate malungi, galina kye gategeeza buli linnya. Bugamba arrahman noga nti abdurrahman, omuddu wa allah omusaasizi, abdurrahim, omuddu wa allah subhanahu wa ta'ala yasaasira ku nsi abamukkiriza n'abatamukkiriza, alisaasira abo abamukkiriza yawma alqiyama. Arrahman arrahim, arrahman arrahim, allah asaasira ku nsi kuno abamukkiriza n'abatamukkiriza, naye ku qiyama allah agenda kusaasira kitonde kyokka ekyamukkiriza nti allah ali omutazaalibwa, nga olwaleero Luqmana bwe yagamba rahimahullah, yagamba ya bunayya ya bunayya la, eyo la nahi, abange abaana bange abalungi ezzadde lyange,
Abdurrahman ne banne baana bange nga batuuzizza Lukumaana naga nti ya bunayya wulira taata n'omukadde omukyala maama waayita abaana be mu kitiibwa eky'ekika ekyowaggulu. Eyo yaa'u bagiyita yaa'ul munaada. Omuzadde gy'asobola okukozesa okuwa omwana we ekitiibwa, omwana gy'asobola okukozesa okuwa omwana we omuzadde we ekitiibwa oba abantu abakulu ekitiibwa. Luqman rahimahullah yayita abaana be ng'akozesa iya ey'empisa nga Allah gye yakozesa. Allah subhanahu wa ta'ala wallahi awa abantu ekitiibwa. Allah yatuwa ekitiibwa. Allah yatugulumiza abantu naye tuganye okwegulumiza, tuganye okutegeera Allah ekitiibwa kye yatuwa. Abasiraamu ne tuva ku mulamwa, abasiraamu ne tuva ku mulamwa ne tukoppa adiyan al-ukhra, eddiini z'abaganda baffe abatali basiraamu, oba oliawo nabo ze balwanira nga balwanira amazima ago bagategeeza abaana baabwe. Ffe ne tukyusa era eno mu tarbiya mujja kulaba ikhtiyaru al-madaris, engeri gye tulondamu amasomero gye tuteekeddwa okubeera nga abaana baffe omwana gwe bayita omwana omulongoofu gw'oteeseteese nga tomutegekedde yalibadde asomera mu ssomero ki era lifaanana litya era lyankula ki okusobola okubeera ng'atuuka ku kino. Oba oliawo Lukumaana ne nabbi wa Allah ayitibwa Yaqub alayhi salatu wassalaamu kye baatuukako eri ezzadde lyabwe. Olwekyo toyinza kujjayo banga buli ddiini erwana ezzawaayo kuteeka empisa zesuubira nti ez'abaana baayo. Ffe tugamba nti Allahu ahad, qul huwa Allahu ahad, bagambye nti Allah ali omu, Allahu samad, yeesigamibwako mu buli nsonga zaffe zonna tuzizza eri Allah. Ate baganda baffe bakulu baffe bo bagamba mwana mwoyo, Yesu Katonda, oba ate Yesu mwana wa Katonda. Ate ffe si bwe tuli. Era ekyo kye kireetawo enjawukana wakati waffe ne adiyan al-ukhra. Ffe tugamba nti Allah atonda butonzi, talina mukyala, talina mwana, talina maama, talina taata. Kati sobola kubeera nga nkwata omwana gwenzadde Abdurrahman oba Abdullah oba Abdurrahim ne mutwala gy'agenda okufunira bakatonda abasatu, kubanga ekyo kikula na mpisa ya ddiini eyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti lakum diinukum waliya diini. Abasiraamu oba abaganda baffe baganye okutegeera nti Allah ali omu, tazaala tiyazaalibwa, mwine eddiini zammwe, neeno nyina eddiini yange yeddiini busiraamu. Nabwe kityo omwana asomye obusiraamu osobola omubuulira bino n'abikkiriza era n'abitegeera. Atafunye mukisa gwa kusoma ddiini eno nakulera mwana ono mu ngeri eno tasobola mubuulira bino n'abitegeera nga Luqman we yatuuza ejje lye, we yatuuza abaana be ne famire ye, n'aga nti ya bunayya la tushrik billah. Abaana bange abalungi ab'obuwala n'ab'obulenzi, abaana bange abalungi ab'obuwala n'ab'obulenzi mbanaamira nga mbategeeza timugattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala kalimatun kabiran, kinene, wasa, kinene kigazi. Olwero oyinza obutakitunuulira ng'omusiraamu ampuliriza ali ku TV eno ey'ekitiibwa, ku ddiini yo ey'ekitiibwa. That's why nti abasiraamu tubuliddwa n'abaana abagenda okutunaaza n'okutuzinga n'okutussa mu kabbuli, ne tutuuka n'okulaamira abantu abagenda okutunaaza nga si baffamire yo, nga tebalina kisa gy'oli, tebalina kisa gyendi, okutussa mu kabbuli nga tebalina kisa, essola y'omufu ng'omwana agenda ojjukusalirwa seeka agenda talina kisa gy'oli bulumi gy'oli. Naye bano abasajja baatendeka ejje lyabwe abaana baabwe ne babateekateeka ng'omwana tayinza kusaala sola ya taata oba eya maama oba eya muganda we. Kale wallahi n'agisaala ng'eyo omusajja ali ku bizibu bye atalinafuna kyakulya, because taata watendeka ejje n'olisomesa n'olenda essomero ettuufu, mathalan Tawil Islamic Primary School and Qur'an Memorization Center, n'amasomero amaanyi, naye alhamdulillah Tawil Islamic
gye tuli ffe gye tukola emirimu. Alhamdulillah, kye twagalamu kyokka tusobole okufuna ezzadde eddungi lye tunaakeera enkya ne tuliga nti la tushrik billah, temugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Temugaa nti Allah azaala, Allah alina omwana, Allah alina maama we, Allah alina taata we, Allah alina bajjajjaabe. Allah talina kimwenkanankana ku nsi ne kye tumufaananyiriza mu bitonde bye yakola. La tushrik billah. Timuzimbanga amasabo, temukwatanga ku Qur'ani eno ne mutandika ogyeyambisa mu kusamira, nga mweyambisa ebigambo bya Qur'ani, ebigambo bya Allah jalla waala, naye nga mubiyisizaamu kusamira na kulagula bantu na kubeera nga muloga abantu. Mujja kuba mutemeredde Allah, mujja kuba muwaaliza Allah, Allah ajja kubookya omuliro baana bange. La tushrik billah. Timuteekangawo obuntuntu obutereeza obufumbo ekitali Allah. Timuteekaateekawo ebintuntu ebitereeza emirimo ebitali Allah. Timuteekawo ebintuntu ebitereeza obulamu bwammwe ne mutandika okweraguza n'okusaddaaka abaana be muzadde. Baana bange timukikolanga, ensonga zammwe zonna muziddereyo abatonda, era yatumanyi endya yaffe, enneeyisa yaffe, obuwangazi bwaffe, banga kiri tugenda okumala mu nsi, banga kibuli omu lyalina mu nsi eno ey'ekitiibwa. Temukikolanga baana bange. La tushrik billah. Oli ku taribiya, oli ku mulamu ogukuza omwana asobole okutuuka mu maaso ga Allah jalla waala nga tagenda kubeera nga akwesibako taata maama. Omwana oyo tumunuunya tutya? Omwana oyo ddala ayinza okubeera mu baana bo gwe boolina nange bennina abange baabadira, banaabeera mu baana abanaawuliriza bino nti shiriki min alqabaid awwal kabir, ali mu mazambi amanene gannamuzisa agasobola okubeera nga ofuna emisango mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla waala n'oyingira omuliro jahannama nga toli wagguvaamu. Omwana wo, muwala wo, mutabani wo banaakimanya nti Allah alina obujja n'ebbuba, tayagala mugattako kintu kirala mu nsi eno ekitaliiye. Allah ye mugagga, huwa alghani wa huwa almughni, yagaggawaza Allah. Wa huwa alkarim, anaamanya nti Allah ye muyitirivu w'oggaba atwongera. Wa huwa arrazzaq, yatugabirira. Wa huwa alfattah, Allah yaggulawo ffenna amakubo gaffe, funa kino funa kino. Allah yagaana kino obwenzi, Allah yagaana okutta, Allah yagaana okutemula, Allah yagaana okutemerera, Allah yagaana okuwaayiriza, Allah yagaana okugeya, Allah yagaana okulya emaali eya haramu mu mibiri gyaffe. Anaabimanya omwana gw'olina olwaliro, mukadde wange ampuliriza, mukadde munnange, muzadde munnange ali eyo, era ddala okakasa nti omwana ono tajja kukuba taata we, tajja kukuba omwana gw'ozadde, tajja kukuba maama w'omwana gw'ozadde, tajja mugamba nti offin, maama tontawaanya, tajja kubyogera. Nabwe kityo bw'oba olina omwana bw'otyo tandika weesuneko, weebaze Allah jalla waala, nga Lukmana rahimahullah we yeebaza ani? Bwe yeebaza Allah jalla waala olw'ebyengera Allah bye yamuwa byonna. Nabwekyo bakadde bange abatuwuliriza era abatulaba, la tushrik billah, temugattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Inna shirika la dhulumun azim, mazima abantu okuzaaza Allah, abantu okufunira Allah omukyala, abantu okufunira Allah omwana ezzadde, abantu okufunira Allah taata, abantu okufunira Allah ffe ebitonde bye yakola, bajjajjaabe n'olulyo lwe, wallahi la dhulumun azim. Buli azaamaanya bwa kika kya waggulu nnyo, bubi nnyo, era mu bintu Allah byatagenda kusonyiwa mu buli azaamaanyi obwakolebwa omuntu ng'abukola ku Allah we,
mwe muli omugattako ekintu ekirala, mwe muli omuntu alowooza nti yasobola okugaggawaza Abdallah Tawil, mwe muli ekitonde kye bayita muntu ekirowooza nti kyekiyinza okugyawo ebizibu bya Tawil, mwe muli ekitonde ekirowooza nti kirina obuyinza obutugumbula omuntu okumutta ng'ate al-mumitu huwa Allah, atta ye Allah. Musiraamu ali eyo ng'obadde oyina emize bwe gityo egitta abantu, egiyimu emisaayi gy'abantu, baba taata gwe ampuliriza ng'omwana wo bw'atyo bw'akola, wallahi oba tiwamulera bulungi, kubanga ebyo byonna Allah abitugaana era atubuulira obuzito bwebirimu, era n'atubuulira n'omuntu abikola kikyagenda okufuna yawma alqiyama, buyinza ki bwayingiddemu. Ebyo nno tibikolebwa muntu alereddwa bulungi ng'omusajja ono ali ku TV ababuulira, sinza keera nkya nenyingira mu bikolwa ebyokutta abantu oba okutega bomu oba okutta abantu nga wallahi sibasse nti nyina n'ekigendererwa bwe kiti, wabula omutta omuntu lwa ssente Allah zaamuwa, weerabidde nti Allah yagaba. Kyobalaba nti Allah yateekawo ekibonerezo kinene nnyo. Abo abaloga abantu nga bakyusa obutonde bw'abantu ne bayingiza mu shiriki mu gantuntu ago agawongo, bonna balina ebibonerezo ebiruma, tibagenda kuva mu muliro jahannama khalidina fiha abada, bagenda kugutuulamu omuliro lubeerera na lubeerera, ne bazadde baabwe abaabakola ki, kuba twakiraba ku mulundi ogwayita nti kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'yatihi wal walid mas'ulu an waladihi. Fenna Allah tufuula balunzi, fenna tuli balunzi, ate buli mulunzi yenna wallahi Allah agenda mubuuza ku kyeyalunda. Omusomesa mulunzi eri omwana gwe bamuwadde kumulabirira, amusomesezza atya, amuwadde kyalina okubeerawo, head teacher, mulunzi eri bakozi banne, mulunzi eri abazadde, mulunzi eri abaana, balidde bulungi, banywedde bulungi, basuze bulungi, omuzadde omukutte bulungi, omuzadde oli mas'ul, omwana wo muweeredde, osasudde fiizi z'anaalya, ogenza omulambudde mu kaseera k'omulambula, asomye kalamullah, ku makya bw'abadde agenda mu kilaasi, ku makya asoosezza bigambo ki Qur'an al-Karim, ku ssomero eyo gy'ali gye mutadde ku Tawil oba ewalala, njawulo ki eriwo, asoose Qur'an bigambo bya Allah jalla wa ala kubiyisa ku lumwi na kubikwata ku mwoyo na kubiteeka mu nkola. Amasomero ago headmaster ba head teachers gatandise naki? Omuzadde gye bwamutwala omwana oyo, kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulu an ra'iyatihi. Wallahi fenna tuli balunzi. Alwalid mas'ul an waladihi, maama ne taata tugenda kubuuzibwa ku baana baffe, ku zadde lyaffe eryatuweebwa. Bye bino tibagatta ku Allah, baasaalanga essola 5, kale gwe Mungu akusaasidde ozisaala, naye omwana waali waasomera watudde essaawa waazimala essola 2 oba essola 5 ng'ali mu kisulo, fajiri, dhuhuri, asri, maghribi, ishai, salati al-layl, salati dhuha, omwana azisadde ma'a sunan, waali okakasizza taata maama tomwana asaala esswala ezo 5 nga tali shem, antum mas'ulin wa nahnu mas'ulin. Bane tugenda kubuuzibwa abazadde ku ekyo Allah kye yatuwa okukirunda. Essala 5 okakasizza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti murru awladakum bisala wa hum abna 7, abaana bammwe mbabuulire essola, ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bawezezza emyaka 7. Owa ali mu 15 tamanyi ssola,
tamanyi kwazina ewange wa Abdallah ana ra'i ndi mulunzi mutuufu. Owa Kasimu Fatuma omwana tamanyi kwazina, tamanyi kufuna wuzu, tamanyi basics za sala, arkan sala, tayawula bigambo bibi na bigambo bikyamu, ali ebisiyaga. Omwana omuto agenda eri musajja munne, agenda eri mukyala munne, antum mas'ulin, wallahi nahnu mas'ulin, tugenda kubuuzibwa ku ebyo Allah bye yatuwa. Nabwe tulina okubeera abeegendereza. Wano Luqman agambye abaana be nti inna shirika la dhulumun azim, mazima okugatta ku Allah jalla wa ala, okuzaaza Allah, okumufunira omukyala Allah, okumufunira maama Allah, ng'ate ye atonda butonzi. Wallahi kigambo kinene, kya bulyaza amaanya kyamaanyi, kya bujeemu kyamaanyi. Allah tagenda kukisonyiwa, era omuntu yenna alisangibwa nga yagatta walaw dhubdhatan min ash-shirk, kantu katono nnyo bwe kati naye nga keekuusa mu kugatta Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omwana we yakikola naawe n'okimuyigiriza, tagenda kujja mu muliro khalidina fiha abada. Ogenda kugutuulamu, ngenda kugutuulamu, waliyadhu billah. Tusaba Allah tusaasire tulongoose tudde eri Allah, tuli bagutuulamu omuliro jahannam, paka nga tutegedde ekyatutonza, paka nga tutegedde obuvunaanyizibwa bwaffe eri Allah jalla waala. Ne Allah alina byatukolera ebibye fe abantu, tayagala kutwokya muliro jahannam. Naye wallahi bwe tunaamujeemera ne tukola ebyo, ajja kutwokya, tajja kutulabawo Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. njala kumaliriza n'ebigambo ebyo. Olwaliro abatulaba abatuwuliriza, bino ebigambo tosobola bigamba mwana ataafuna musingi gw'otaalera bulungi. Tiwawasayina al-insana biwalidayhi. Luqman agamba abaana be nti Allah yabalaamira, enambalaamira okuyisa bazadde bammwe ababiri obulungi, balamu oba bafu, balamu oba bafu. Omwana gw'olina anaakuyisa bulungi, era gwe omuzadde ali wano ddala oyagala okuyisibwa bulungi ng'abaana bo bakuyisa bulungi, gw'obayisiza bulungi ng'obalungamya ku bigambo Allah bye yayogera bye yatutonderako tubijje tubikole. Obayisiza bulungi ku ndeera y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleererako batabani be ne bawala be. Luqman bwe yakuza abaana be, bino n'obibagamba nga bijja nti banaamira okuyisa bakadde bammwe obulungi, abaana bo banaayisa bulungi bakadde baabwe nga basoma ebintu bino nga balina obweraliikirivu. We bali Qur'ani bagisoma nga bye bigambo ebisookerwa ddala bino ebya Allah, kumakya to everybody, kwoyo ayazaalibwa yenna ng'ateekeddwa kutuukira ku Qur'an al-Karim. N'asooka afuluma, n'asooka agenda mu kilaasi. Abaana banaayisa bulungi, bwe tunaa tubalese mungi, bana mu nsi muno balinaayunga eŋŋanda, banaamanya sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biki bye yakola, biki bye yayogera, oba banaabirimbisa. Olunaku lumu abazadde tukyasaaga, naye wallahi Allah ajja kutubuuza. Twaliko mu maka ga mukwano gwaffe Haaji omu, nga mukwano gwaffe, abaana ab'obuwala ne bavaayo nga bambadde bubi nnyo. Nali ne Sekasaali mu Bosa ntugamba Haaji, tumugamba Haaji, abaana bo nga bambadde bubi, bagenda mu weekend. Haaji n'ayita abaana baseka bagambye mwambadde bubi. Abaana ne batugamba they don't have common sense, they are stupid. Wallahi twali tukyali bato nga twakamala senior 6, abaana ba Haaji ne boogera nga tuwulira, those sex, they don't have common sense, they are stupid. Wallahi ne batambula ne batuvuma. Ne Haaji nga awulira
wadde okwongerayo ekigambo kigamba bawala bange nti mugenda mukyuse engoye, wallahi teyakikola. Weetuli nga tatugeeza abaana tebatugezeza bugeeya, wabula nga weetuli ne haja awulira era yabayise. Tabaana bano bafuluma, naye kye bagenda okufuluma olwaleero mutunulira abaana abo njala bategeeza ku ekyo kye twayogera. Abaana bali affected with HIV, abazadde babonaabona. Ennyambala eno yennyini omwana wo gy'omulungamyamu okwambala, walibaas taqwa tagirina. Ebyambalo ebimufuula okuba nga ate Allah ategeera, Allah ategeera abakadde be, ategeera abantu abakulu, kuba abaana twali tubasinzaako ku myaka. Naye bwe batyo baatulamula, those sex they don't have a common sense, they are stupid. Sirikeerabira baganda bange. Olwaleero abaana basigazza mitwe, banaawuliriza. Maama taata ogenda kukaaba biboobe, oba ogenda kwebaza Allah jalla wala kyeyakuwa, wabula kati kino akikutadde mu kigezo endwadde ezifaanana bwe ziti ezijja olw'obukaba, olw'obuteekuuma. Allah agambye wala taqrabu zina, temusemberera bwenzi. Abaana bo balambira obutasemberera bwenzi, abange mbalambira obutasemberera bwenzi. Ensonga zitusembeza ku bwenzi mulimu libaas, al-libaas, ennyambala. Omwana we ayambala atya ng'avudde ewaka, ali civilized n'obusiraamu, ali civilized n'eddiini ya Allah. Be bayambala bino bigundi andawoya ne zirabika abaana b'obulenzi, be bawumula amatu baggeezi, abali ebisiyaga, ekifo ekigendamu ekivaamu ebicaafu ebisinga okuba ebibi, nga Allah yakitonda butonzi kibeere nga kivaamu bicaafu ebyo tikyeyambisibwa mu ngeri ndala yonna. Ensi yonna kweri ku baana abaffe be tuzaala abasiraamu. People, ayuha almuslimun, bakadde bange abasiraamu n'abatali basiraamu abatulaba ku TV eno, mufunemu ew'okuyiga mu bigambo bino. Situlina fitina, situlina mpalana, situlina nsaalwa ku muntu yenna, wabula tulina obulumi obw'eddiini eno ayatutonda Allah nti ffenna tugenda kudda gyali. Olaba omuntu yeeraliikira nga yasaala, essola gyensadde ntuufu nfu, naye butyo oyo atagisaala n'amala n'ayongerezaako n'obujeemu obufaanagana bwe buti. Nabwekyo wawasayina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu. Tunuulira maama nga gwe wasitula omwana. Ffenna naffe tukuza olwayo tulina abakyala, kwe tupinda bamaama baffe embeera gye baayitamu. Maama owange Ajjat Aisha Namagembe, Allah akusaasire, okutuzaala n'otuteeka mu nsi, Allah akuwejjana, n'otukuza nga tuli bantu bassola, watummanga emmere maama, n'otusibira mu kinaabiro lwakuleka sola. Allah akusaasire Ajjat Aisha. Era mu famire yange baana ba taata ba maama bwe ndaba omuntu atasaala mu lujja lwagibaligeya, wallahi abeera mukyama, aba yakolebwa mu kusaasirwa kwa Allah jalla waala, kubanga twakuziza n'eddiini, twakulira mu ddiini, tusomye eddiini. Naye omwana hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan, omwana ono olina omumuteekateeka n'omukuza obulungi, amanye ekizibu ekitiibwa kya maama we nti maama hamalatuhu yamusitula, ummuhu maama, la hawla wala quwata illa billah. Olwaleero maama gw'oteeka mu mwana ekyejo, enkeera akukwata kukuba emiggo nga bw'abala, enkeera aswaza erinnya lya maama nga maama Allah yakuwa ekitiibwa, n'akusitula mu Qur'an, n'akusitula mu bigambo bya hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan. Omwezi gumu maama toilet yemusingira omubeerera ennooki, emyezi 2 maama alya ttaka, emyezi 3 maama asesema, buli kaateekayo mu mubiri mu kamwa, emyezi 4 woofuukira omuntu maama abeere nga atandika okutereeratereramu, emirembe talina wallahi. Taatawo awunya empitambi nga maama gyawulira ku taatawo, tayagala kubeera naye. Oyo maama ayisibwamu amaaso,
maama n'omala okuzaala omwana mu ngeri byete ey'obulumi Allah gy'atenze nti hamalatuhu muhwanan ala buzibu ku buzibu, maama n'okeera enkya n'ogayaala n'ogaa nze nnoonyeza mwana wange future, because abazungu boogera nnyo oluzungu, kamutwale wano balya n'ebisiyaga, bambala mu nyambala, balina life eyaabwe mu masomero gye basomera, but they are eating bisiyaga, la yusalluun, tebasaala. Bamaama bataata abasiraamu b'eggwanga lino Uganda, is that the work of the president of Uganda to tell you that you have to take your child to a Muslim school? It is the work of the president of Uganda? Is the work of the minister? You know that this religion, Islamic religion, we have our deen, our religion, we have our schools. Even our brothers, they have their schools. They are going to church, to churches. Kati n'owagende mu church eyo ku Bilaali oba ku Madiina oba Ludda oba mu Tawhid, gw'olabayo omwana yenna gwe baleeseeyo nga omutwala mu muzikiti nga si musiraamu, wadde ng'eddiini y'Obusiraamu kul mawludu yulad ala alfitra, mutuleetedde ebizibu era tugezeseddwa nnyo abazadde abazaala abaana abasiraamu. Wallahi ikhtiyaaru almadaris tujja gituukako eyo mu tarbiya, naye omwana omuleze bulungi, bwe maama azaala omwana ono omuleze bulungi, omwana we anaakuwa ekitiibwa, anaakuwa okumanya nti ddala maama yanzaala naye nga nzaalira ku bulumi, essaawa zino musasula miggo, essaawa zino mwegaana maama. La hawla wala quwwata illa billah. Bamaama ne bataata ffe tufuuse ensonga abaana baffe obutakulira ku tarbiya, ku ngeri ennungi egenda okumanya Allah, ku ngeri ennungi egenda okumanya obuvunaanyizibwa bwa maama. Maama batusonyiwe bwe tusobezza bamaama baffe Hajjati Aisha Namagembe. Bw'oba owuliza ebigambo bino, maama wange nsonyiwa, mpulira bubi nga sikulabako buli lunaku, mpulira bubi nga mpisizaawo essaawa sikulaba, mpulira bubi nga wiiki ewiize n'omwezi ne guwera nga sirabye ku maama wange gy'ali, gye yanzaalira, gye nkulidde. Wallahi naye butyamukuba, butyadda ku maama we n'avuma, butyadda ku maama we n'atyobola. Naye nga bamaama ne bataata ffe tufuuse ensonga. Yensonga lwaki Allah jalla wa ala mu hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti kullukum ra'i. Nze Abdallah Tawiru ndi mulunzi, maama wange Hajjati Aisha yali mulunzi, Haji Yusufu Walige ya Kiggundu Ekiryasaaka yali mulunzi. Wallahi nkakasa nti bejjeerera okusinziira bwe baatukuza n'okutusomesa eddiini ya Allah. Mwejjeerera Allah abasaasire gye muli ne bakadde baffe bonna abasigadde. Ffe tunaaba twelyazaamaanyizza ng'abaana ab'omulembe guno, naye addaytum al-amaana. Wallahi mwatuukiriza obwesigwa Allah bwe yabakwasa eri ezzadde lyammwe. Naye ffe tulina challenge. Nze Abdallah Yusufu Lukwago Balige Tawil, nyina challenge ezi. Abaana abange bagenda kukula batya era bafaanana batya era mbaleze ntya? Bamanyi Allah waabwe, bamanyi bakadde baabwe, banaabawa ebitiibwa, bamanyi abantu abakulu, balina amagezi amazaale. Tuteekeddwa obbasabira abaana. Nabwe kitabo Oluganda nga tuli ku nsonga enkulu eya taribiya, tuteeka okuzuukuka, tuteeka okwenyigiramu ffenna ng'abasiraamu b'eggwanga lino ne adiyaani endala, buli omu nga bw'alowooza ku ddiini ye. Naawe omusiraamu waalifuddeyo ku ddiini yo ey'obusiraamu n'okuza omwana nga ddala mwana musiraamu, mwana ali ku mulamwa, because omwana wo is the first person taata bw'alwala okumubeerako n'amanya obuvunaanyizibwa nti nyina okulabirira taata. The first person, maama afudde, taata afudde, omwana okugola taata we n'okumunaaza. Kuba balina obulumi, ffe tulina obulumi eri taata. Bannyinaze mmwe mulina obulumi eri maama. Bani abanaamukwata mu mbeera?
abaana ab'obuwala n'otuula eri maama we afudde okuba miranga okuŋŋaanya mabugo mu kifo ky'okugenda obeere nga onaaza maama we omuteekateeka nga bwe yakuteekateeka ng'oli mwana muto. Taata muteeketeeke nga bwe yanteekateeka nga ndi mwana muto. Musaalire essola gye bayita muwadda. Tagenda kuddayo kusaala taata nze musaalira, maama nze musaalira. Si muntu yenna atali mwana wo kasitaba nga bakuze. Si imaamu wa kyalo. Si mulimo gwa Mufti of Uganda okusaalira taata wo b'owange. La, si mulimo gwe. Si gwa Amir. Si gwa Supreme Mufti. La, mulimo gwa mwana wo. Oyo gw'osomesezza eddiini yo n'ensi ye, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba nnar. Mulimo gwa mwana wo. Naye ani atuukiriza ku ffe taribiya ekyo? Obula nti Allah agenda kutubuuza nti kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulu an ra'iyatihi. Wallahi Allah agenda kutubuuza. Timusuubiramu abazadde okuyingira ejjana nga baana bamwe abawezezza emyaka 6 timwabarabba ku ddiini, sitwabayigiriza ddiini, essola maafi, tibamanyi zaka, tibamanyi hijja, tibamanyi umura, tibamanyi kusiiba, byonna balya buli, emyenge banywa, buli kyonna Allah kyeyagaana bo kye bakola. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulu an ra'iyatihi. Basiraamu tuli balunzi, wallahi Allah agenda kubuuza eddiini yaffe. Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Man rabbuk? Allah wo yani? Omwana we amanyi Allah, owange amanyi Allah, owa gundi amanyi Allah, owa Fatuma amanyi Allah, owa Muhammad amanyi Allah. Man huwa Allah? Ibrahim alayhi salatu wassalam yanoonya Allah. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasomesa emyaka 13 asomesa abantu man huwa Allah. Temuli sola, temuli zaka, temuli sawm kusiiba, temuli hijja, temuli kirala kyonna. Man huwa Allah? Man huwa Allah? Omwana akimanyi? Taliyo muntu amanyi man huwa Allah ng'asobola okyanukula ne yeeyisanga bw'ayagala mu nsi. Kubanga ffe eddiini Busiraamu tulina boundaries, tulina ebitufuga. Essanyu lyaffe libaada hadhihi al-aya, tulina essanyu oluvannyuma lw'obulamu buno, wabula abantu sinona essanyu lya nsi lyokka ng'olwayira ebikolwa bye tuli mu kukola Abasiraamu. Tudde eri Allah wahanan ala wahan, buzibu ku buzibu. Bamaama abamu bafiira mu ssanya, ala bazadde abaana na biso ne batuteeka mu nsi. Maama n'omala okuzaala omwana n'ekiso, oba omusindisa akuyuzizza, oba akusambye omutima, naye maama n'osalawo omwana yeerabire Allah, n'osalawo omwana aleme kukutegeera kitiibwa kyo. Tubalaba ku TV kuno kwe tuli nga yadhribuuna ummahatihunna, nga bakuba bamaama baabwe emiggo nga bwe babala. Maama ngenda kukuba emiggo 10 ate nga bwe mbala galamira maama, wallahi nga taakubwa ezo mwana wa buwala akuba maama we. Tubalaba abaana ku mativi kuno kwe tubeera era kwe tuli nga batema omwana akutte ejjambiya agyeko kitaawo omutwe lwa ttaka. Guwazaala wakola nalye olina endagaano nti omwana timuteeseteese baana, mutegekedde abaana. Situteeseteese baana nga nange mwendi, wabula tutegekedde abaana. Ttaka bajja dditwala, bajja dditunda, lijja kuggwawo libaggweko basigale nga baafu. Naye eddiini ya Allah esigala wano ne wano. Essala ebeera wano na brain. Ekitiibwa kya Allah kyagenda okubeera ng'omwana akisigaza nga kiwa Allah we kyayagala, wallahi wano. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna fil jasadi la mudgha, mu nnyama muno tulinamu ekinyama, mu mubiri tulinamu ekinyama. Fa in salahat salah aljasad kullah, ennyama eyo bw'etereera ekinyama ekiri mu mubiri, wallahi omubiri gutereera gwonna.
فإن فسدت الجسد كله bwekikyama ne kyonooneka abooluganda ennyama yonna omubiri gwonna gwonooneka ala wahiya alqalb omutima guno ogutalina kisa omuntu nakuba munna akabazi nga naawe enkya ogenda kufa bakubuuze ku muntu ono n'okuba munna ejjambiya n'osetinga accident engenderere ebikolwa ebyettemu ne bitubeeramu naye nga naawe olina ezzadde naawe olina abaana la hawla wala quwata illa billah tulimba abantu b'ensi eno tulimba twerabidde gye twava naye wallahi olugendo lunene tujja dutuukiriza buli muntu ajja kulutuukiriza olugendo lwe waliwo ensonga nga za Allah tezeetaaga kuzeeyingizaamu ffe ng'abantu omuntu okutta omuntu olw'ebyo by'alina okuyiwa emisaayi gino abantu gye balabanga egy'okuzannya Allah subhanahu wa ta'ala yakola omuntu kigambo kya bbeeyi faman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia omuntu bw'alamusa omwoyo gumu bwe guti n'otagutta wadde nga bakugambye gutte wallahi omuntu alinamu bino najjukira Allah najjukira omubaka sallallahu alaihi wasallam najjukira ebigambo bya Luqman tayinza kutta muntu. I'm telling you the truth and the fact. Ebyo bikolwa si byaffe basiraamu abakuzibwa ku ddiini y'obusiraamu abamanyi Allah nti agenda kubalabala enkya. Omuntu yenna musiraamu si musiraamu tosobola kumutta ng'olina taribiya nga bakuguza bulungi kuba omuntu kyabbeeyi. Muleke Allah amwejjeremu omwoyo mu tayimu ye ng'etuuse ne n'otema omuntu n'okyusa ejjambiya n'otema maama wo n'otema taata wo n'otema muganda wo bwe gitulaga bannayuganda abasiraamu bwe bibanga ebyo ebikolwa biri mu ffe mulowooza baani abanaakuuma ensa. Wahanan ala wahan maama baatuzaalira ku buzibu maama wallahi maama. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nga mmaliriza aya eyo tuyinza obutagimalaawo n'agamba nti rida Allah fi rida walidaini wa sakhti Allah fi sakhti alwalidain. Omwana gwe bakuziza obulungi amanya bulungi nnyo bakadde be. Tyokuggulawo Allah atuggulirewo atuwe tuteekeddwa kuyisa bakadde baffe bulungi nnyo mu mpisa ey'ekika ekyowaggulu mu mbeera ennungi ey'ekika ekyowaggulu. Naye olwaleero ani akyayisa maama we taata we n'ebigambo ebirungi nabwetyo abazadde ebyo byennyini ffe tubyereetedde okubeera nga tugabanya taribiya okuyisa bakadde baffe okubeera nga tutegeera okukuza abaana engeri gye babakuzibwamu basobole okutegeera bino babiteeke mu nkola enkya enseetereere. Temusuubira nsi eno Uganda n'ensi ezisigadde okubeera nga ziteredde nga tuteeseteese baana baffe. Wallahi ng'owange nsudde muguluka naawe omuzadde owaleero osudde omuguluka wo gwandaba era mpuliriza tomufuddeeko tofuddeeyo. Omwana kikyakuleetera okulya naye ng'akuleetera ebyokulya wallahi ebibudde mu muntu munne mu musaayi gwa muntu munne kubanga yamuse ne bamuwa ebitaalo ate n'aleetera maama nze ndye sente zivudde mu musaayi oguyiriddwa omuntu atakiteekeddwa kutta. Mwana wange temubikolanga temubineeteranga wallahi omuntu kigambo kya bbeeyi. walakad karramna bani adama Allah yasitula omuntu ono gwe mulaba yenna ali mu nsi mulalu musiraamu si musiraamu Allah yamuwa ekitiibwa kye. Nabi sallallahu alaihi wasallam okutuuka oga nti lakum diinukum waliya diini bwe mulowooza abatali basiraamu Allah yali talina buyinza bubatta naye yabagamba muyina eddiini zammwe naffe abasiraamu tulina eddiini yaffe. Bw'oba omatidde eddiini eyo nga gy'omatidde oli muntu mukulu bakukuza bulungi genda n'eddiini gy'omatidde ba'da hadhihi al-aya oluvannyuma lw'obulamu buno waliyo akaseera ak'okusinkana Allah buli omu amanye ekyekyali ekituufu ti inna addiina inda Allah al-Islam. Ekyo buli omu alina obwongo obukulu obusobola okisalawo naye toteekeddwa kutta muntu lwa ddiini ye.
toteekeddwa kuyiwa musaayi lwa ddiini ya muntu gireke ekyo kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niye abaana abaffe bye bakola kutulugunya bantu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyatihi wal walid mas'ul an waladihi. Wallahi tugenda kubuuzibwa abazadde ffenna buli azadde mu nsi. La siyama abasiraamu okusingira ddala mu abasiraamu. Nze omusiraamu ali ku TV, sheekh ali eyo nga wasoma ebigambo bya Allah nga tuweefiriddeyo ku baana ku zadde. Maama ali eyo nga wazaalibwa musajja musiraamu, taata musiraamu, maama musiraamu, nga tuweefiriddeyo ku zadde. Wallahi tuli bakubuuzibwa, tujja kwanukula kaseera katono nnyo. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Enkomerero abantu bagirabanga eri wala nnyo, naye ate ffe tugiraba, Allah agiraba ng'enkomerero eri kumpi okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Mwe mulabanga abawera n'ensi eyongera okukulaakulana, n'ensi eyongera kufunda. Emyaka nnyina emeka gwe oyina emeka egyeyongera ku bulamu bwo. Nabwe tuddeyo tukuze abaana baffe nga tubakuliza ku ddiini. Tuddeyo tulunde abaana baffe nga tubalundira ku ddiini. Tuddeyo buli muntu akole obuvunaanyizibwa bwe ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuze abaana mu mpisa esinga obulungi. Nja kumaliriza olunaku lwaffe olwaleero ti buli ayagala obugagga mu nsi muno totawaana kugenda wa mutuula ku ngo, totawaana kuyiwa musaayi gwa kisolo, totawaana kusaddaaka bantu, timuyiwa misaayi. Ensi okutereera Allah thumma alwalid. Oluvannyuma abakadde abo batuzaala ffenna singa tuddayo eri bakadde baffe ya imma muslimin au ghairi muslimin, basiraamu oba si basiraamu, ensi ejja kutereera. Because wena agende wa taata maama ne bansabira edduwa kinyasaaka mwana wagenda Allah akuteere mubaraka, wallahi nja kudda nga nnyina emirembe. Abantu bempangala nabo bajja kufuna emirembe, ensi ejja kufuna emirembe. Naye maama singa agamba genda zikulabe, ogenda kudda kutta bantu, kutugumbula bantu, because maama tiwakuza mwana ne taata timwafaayo kunoonya Allah, timwafaayo kunoonya enkuza eno tukuza tutya. Nabwe tunyala okumaliriza nga masiibula olunaku lwaleero ti buli muntu yenna addeyo. Ffenna tuddeyo basiraamu, tukole bye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusiima, kubanga Allah salaam, Allah mirembe. Era Allah yaleeta emirembe, ensi ajja agiteekamu emirembe, buli muntu ajja kufuna kyalina okufuna. Naye tukole ebyo byonna ebikolwa bye mulaba ebikyamu because of our parents. Abazadde, we are the problem. Ensi eno okubeera nga ebonaabona nga tuli mu maziga, nga tuli mu mbeera eno because tutufuddeyo ku baana baffe tutakuza. Omwana omaze omugira kikyagenda okukola, kikyalina okubeera baluŋŋamye ne all courses. Atuse ku senior 6 tuula naye agenda kusoma bikibi, agenda okubeera tannatuuka nayo. Tandikire no wansi okulaba omwana nti ajja kusobola okusoma ebintu ebitegeerekeka mu bulamu buno obw'ensi biidhnillahi ta'ala. Banne nsigadde ndi Abdallah Tawil biidhnillahi ta'ala. Njagadde olwayo tukomaawo omusomo guno mbagambye nti insha Allah ne baganda bange benne nabo Sheikh Rashid tujja kutambuliza omwezi n'okusukkamu nga tunoonya omwana omulongoofu ne kye bayita okuteekateeka omwana. Lukmaana rahimahullah mumulabye tiyali nabbi, naye Allah atuuse omwogerako mu Qur'an olw'embeera gye yakuza abaana n'ebigambo bye yabuulira abaana be n'embeera gye yayisaamu abaana be basobole okutya Allah, basobole okutegeera abakadde. Bwe banaategeera Allah n'abakadde n'ensi eno bajja kutegeera ab'ebitiibwa muyo. Bapulezidenti mujja kuweebwa ebitiibwa, abakulembeze mujja kuweebwa ebitiibwa, timujja kumenyeka. Naye ebbanga lye tunaamalanga buli muntu yeetereddeyo gwa naggamba ku zadde lye, wallahi tukyamenyeka n'ebintu bingi, n'ensi ejja kutumenya nnyo. Ate baada hadhihi alhayat kabuli tuteekwa okumenyeka, tuteekwa okufuna ebibonerezo. Ate mu maaso ga Allah jalla waala waliyo bibiri, ejjana oba omuliro. Tuteekwa okuyingira omuliro jahannam atuuke nga talina kisa, kubanga twagaana okumugondera Allah n'okukola byayagala, naddala okufa ku zadde lyaffe n'oddirabirira. Saba Allah tukume era akume TV yaffe eno eyongere okukola da'wa, efune ba supporters, era
TV eno Allah jalla wala abeerenga ajongera emikisa n'okubeera nga etambuza obusiraamu n'okusomesa abantu eddiini yaabwe n'empisa n'engeri gye tweyisa mu bulamu bwaffe buno obwensi na biki bye tujja okubeeramu. Nsigadde ndi Abdallah Tawil, Managing Director Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center, Managing Director Quba Al-Hajj wal Umrah, Vice Chairman Uganda Bureau of Hajj Affairs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.